Sometimes abantu babeera mu bulamu bwaffe naye nga abantu abo basiba n'obulamu bwaffe okutambula ne tulowooza nti oba oliawo abantu abo omukwano gwabwe ne ssente zaabwe ze zisinga, kumbe ng'ate abantu abo bagenda mu maaso n'okuba nti batukwata ebigere mpola mpola. Bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti byogerwa n'okuba nti oba oliawo bitambula naye ng'ate kyekaseera okuba nti oba oliawo n'amazima geeyoleka. Dena Nabatanzi agamba nti Lwasa yali ankubye ekisirani nga nsiranyiza nga sinawe nekyusiza nga ne diiru zigenda naye kati ngenda mu maaso n'okuba nti nzifuna. Agambye nti kyali kirungi nnyo okuba nti mu myaka 5 mbaako ne bye nafuna naye ng'ate mbadde ngenda nfuna ebizibu ku bizibu olw'omusajja ono naye nga simanyi kwe kiva, naye keyavudde mu bulamu bwange ntandise okufuna emirembe, sente nfuna, deals zijja era nga n'obulamu bugenda bukyuka mpola mpola. Agamba tejusa kuba nti Lwasa yava mu bulamu bwe. Agamba nti oba oliawo ne Lwasa yasobola okuba nti akolanga ebyawongo, ogenda mu jjujju asobole okuba nti asiba emikisa, ajja Dena Nabatanzi aleme kuba nti ashininga n'okufuuka ow'ettabu n'okufuna diiru sente ze ng'omukyala owa ddala. Bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti byogerwa. Bino nno bivaawa? Dena Nabatanzi waliwo diiru gye yafunye, agenda kubeera judge wa activation yemu era nga sente mpitirivu ezamuweereddwa mpola mpola. Yes, byebyo nno ebitambula era nga bitugenda okuba nti tukutuusaako bino n'ebirala ku mukutu gwaffe guno omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukama. Olina okugambye nti amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimuso oweebale kuba nti atambula naffe okumala ebbanga lyonna, gwabeera nange n'oyo n'oli n'ogamba nti nina kubeera ne wano n'omuvubuka ono asobole okuba nti oba oliawo abaako ne byantuusaako ebyenjawulo. Ffenna tukimanyi nti waliwo, ffenna tukimanyi nti olutalo lwa Dena Nabatanzi ne Lwasa lugenda mu maaso n'okuba nti lutambula era nga lukyakwajja mu mawulire off social media, mu media ne waka ne mu bizadde emikwano n'eŋŋanda. Era nga tukimanyi bulungi nti olutalo luno olw'ebigambo lukyagenda mu maaso nnyo. Now mukyala mukulu amanyikiddwa nga Dena Nabatanzi yagenze n'afuna deal, agenda kuba nti afuuka judge wa Yolesa Kitone ngeno Yolesa Kitone talent search ezigenda okubeera ku BBS Telefina, talent z'okuyimba, okuzina, okukolesa ebitone ebyenjawulo era nga oba oliawo ono omukyala bamutadde ku kakiiko akalamuzi akagenda okuba nti kasala n'okuba nti kasportinga the best talent egenda okuba nti efuuka ey'ettabo mu Uganda mpola mpola. Mu kuba nti oba oliawo afuna diiru eno yagenze mu maaso n'okwebeza abamuleetedde diiru. Of course n'agamba nti yes mwebale kuba nti muneesiga kubanga akaseera kembadde mu kazibu nga abantu abasinga tebalaba maanyi gange n'okuba nti oba oliawo nga bampima n'okungeza ku bantu abalala. Kyagendanga mu maaso n'okuba nti kinuma naye nga sirina kyakikolera, naye ate neebaza babosi bange abazikiririzaamu ne bagamba nsobola ne bampa diiru eno mpola mpola. Navaayo nagamba nti neebaza buli omu agenda mu maaso n'okuba nti ava mu bulamu bwange kubanga nkimanyi bulungi nti bava mu bulamu bwange obw'enjawulo, bagenda mu maaso n'okuba nti bava mu bulamu bwange, which is okay, naye ng'ate si kyamaanyi nnyo okuva mu bulamu bwange, si kyamaanyi nnyo era nga ndi musanyufu okuba nti oba oliawo ngenda mu maaso n'okuba nti mbikola ebyenjawulo. Yes, ngenda mu maaso n'okuba nti nfuna deals ez'enjawulo era avudde nagamba nti yes, waliwo omuntu yali mu bulamu bwange mu kusooka nali manyi nti azze akyuse obulamu bwange, wabula omuntu ono yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ate akwata emikisa gyange n'okusira nnyo obulamu bwange era obulamu bwange bwali bugenze mu maaso n'okuba nti bwonooneka, okutawanyika n'okuba nti buswazibwa mpola mpola. Dena Nabatanzi agamba nti oba oliawo
Lwasa yali asibye emikisa gye ebiseera ebisinga okuba nti teyeyongerako n'okuba nti addiuze tezikutuuka, era nga Lwasa bukyanga ava mu bulamu bwe bingi ebyali bikyuse. Jjukira nti bwabeeredde ne Lwasa nga ne ku TV bagala mugoba, ng'oba oliawo waliwo ebitagenda bulungi mu maaso, nga bagamba nti aveeko agende, naye ate Lwasa ke yagenda omukyalo ono yasobodde okuba nti oba oliawo bamuzza ku TV. Mu kuba nti bamuzza ku TV wano nno Diana Nabatanzi yasobodde okuba nti afunyawo n'eddiirwa endala ey'okuba nti asala empaka z'okuyimba, ez'okuzina, ez'okuzannya ekatemba, n'okuba nti oba oliawo n'ebintu ebirala nnyo mpolampola, era nga empaka zino baziyita yoresa ekitone ku BBS Telfina kwe zigenda okuba nti zitambulira mpolampola, bagagga bazirimu emabega bangi, era nga kuliko akasente kayitirivu. Diana Nabatanzi agamba nti Lwasa yali asibye emikisa gyange, naye kagenze emikisa gyange gigenda mu maaso n'okuba nti gigguka, era nga neebaza Katonda okuba nti eyansobola okuba nti anzijjako omusajja omukulu eyali agenda mu maaso n'okuba nti anzijjako buli kamwaka nke nali nina, era obulamu bwange bugenda mu maaso n'okuba nti bukyuka. Byebyo bampita Ntambi Jimso, omukutu guli gumu, Uganda mu Kamoli, kuba otambulira ebbanga lyonna.